ebintu byokutu mafuma ne mutusoso ne mutulangira ne mututekako ebintu ebitaliyo ne mumana ne mujja babasonyiwe ebikyakola wano bwe sibe nja kunnyuka naawe nja kunnyukira mbuntu nja kuwunzika njikubuulira nja kuwunzika nja kusulika nza okwetenda goweka naffe tuli balalamu nja kusulika nze mutuvuma ensi nemugiraga nemutandika bya tiktok yade bya social media bya tiktok oli musilamu bya tiktok kintu olumutulamu muliraladde mu vibe kuki vibe ng'olumba abaana bange mbu baba beepinga vibe ng'olumba ng'onsibako abantu besimanyi tulumbye freedom city mu kibuga wakati tulumbye freedom city nga 14 February Valentine y'omwaka guno egenda kubeera ku freedom city wano ku Entebbe Road 14 February ku Valentine kwennyini David Lutalo bwakuba eno Winnie bwasandala baya tulina misomo gy'abasenga ne bakojja oyagala nyo asinga okutaddirira ensonga senga nantume kojja Kevin Muwomya oli wa kojja Kimbo waawo basinga midda bonna mu Valentine's Love Fight okuyingira kyebiri David Lutalo na Winnie Nwagi batwabuluzeemu wakati duwagiddwa Pepsi Victoria University Jama Sabuni Ayoza Kigamba Financial Point Newmans abamu Paki Bukede TV Skypins Tours and Travel Ride now abakola ku byentambula ne 10 Bukede Fama abasajja nabo baagala ku bakazi abatabamenya naye gwe asaba n'enappi wali omanyi wafuna ddole nze nno sinoonya bawagizi kyova olaba nti olutalo lwange lugenderamu abantu bangi pera bagamba wagutte entalo nnyingi nnyo yes I'm a fighter, I'm a watch out bwe mbeera ku mazima ne wembeera omu that's why I stand only one ebyo biembasalo byemwagula tebina kye biŋŋamba njagala kulabula Sula Felix saagala bakuteeke mutalo nno kubanga bakweyazika nja kuteeka gyotajja kuva kuba wanvumira ebbanga okuva mbamaama lususu nakutereka nkulinako obusungu ne wajja ewa Sula nakikugamba wajja okunoonya nkola YouTube channel nakugamba Sula toyingira mu ntalo zitakukwatako baleka abo abaneyimirira oyo omusajja omulalu gwe mwaleese gwe muyita omulalu famire emujja ginyonyola obulalu gye buli n'eddagala gyanywera butabika mujja kubanyonyola oba buli mwava abeera mulalu nomukubagwa buli muntu omulowoza abantu balina ddembera buli muntu omumala gamuteeka ku mukutu gw'okubanga gw'otunda okole ssente omumala gamanyira buli bantu wajogajoga omusajja abasajja mumala obbajogajoga ne bafuula abayisi wano agimu amuvuma nga bwali embizi ne muvuma famire y'ennamba n'ovuma nazaala wali osuubira omusajja okuddira nga ffe weetuli oli osuubira omusajja okuddira akwagaza ki ng'omaze omusozasoza ensi yonna omusajja akulabirira akuwa buli kimu kati katubirieko bye wali oli anti wagamba gwe wali omuliisa ate oyagaza ki gw'oliisa ndaba wamuwona katubirieko busirusiru bwakusooka ne bukusinza n'emyaka temutawana kutuuza meeting temutawana kosa mateeka nsikiza okuba n'eddembe lyange erikkiriza wizidde oboggana era ŋŋaanyi era mbagambe nga mwena mwagibadde mu nkibazzeemu okuleka ogwo omulambo I'm not interested I'm not ready mukole byammwe munoonye ebyana bya musajja ebibbi mumumanyi mukole biki omwetonde wamagaba I'm not ready ebintu byokutuvumafuma ne mutusosoza ne mutulangira ne mututekako ebintu ebitaliyo ne mumana ne mujja babasonyiwe ebikyakola wano bwe sibe nja kunnyuka naawe nja kunnyukira mbuntu nja kuwunzika njikubuulira nja kuwunzika nja kusulika oyinza okwetenda goweka naffe tuli balalamu nja kusulika nze mutuvuma ensi nemugiraga nemutandika bya tiktok yade bya social media bya tiktok oli musilamu bya tiktok kintu olumutulamu muliraladde mu vibe kuki vibe ng'olumba abaana bange mbu baba beepinga
Bible ngolumba ngongo saka abantu besimanyi. Bible ngogamba abantu besimanyi banza baluddawa. Mutu swaza abana baffe bonna balaba ebintu. Oyo njagazanga ki? Gwe wasooka okunvuma. Noddamu n'onvuma. Noddamu n'otaaba n'abagamba nababbako ekyapa. Omanyi ebyapa bye nnina. Gwe baakuwadde naawe ekyapo kina. Oba babiina. Bamanyi n'ebiri nnyabo gye bisinga. Babiri naabo. Ngabo balaba basobola okuba n'ebyapa ne batabitunda. Naye baakuwadde ekyapa. Wasinzire ku kyo bayambe. Bajjanga n'ekyokuba tebalina kyakulya. Nze nasasula emmere. Twalira ewaso ne tutula ewa Luuna. Twalira ivu bino ebintu bya live ne muganda waabwe ali ebweru. Lwaki abantu basatu bafuukira abantu 17 ekizibu? Kutulaba waawe obutali bwenkanya. Bw'oba owolereza mukazi wandi mubuuza nti bakwaba omukazi watagamba byapa biriko mannya ge nsajja bye yamuwa. Namusayinga ne transfer. Lwaki si yasooka okulaga? Obuukira owulira iyasa justice. Olwana ntalo zo. Personal battles olwana zoyingiza mu bizibu by'abantu. Omusango guba mu kooti jangu omanyi nti oli mutuufu jangu ng'ennaku z'omwezi nnyo wangule. As simple as that. Nze nasooka okukola eyo story. Bukadde TV yakola story emyaka n'emyaka egizzamu negiddamu. Bo nga tobabambira. Bo nga tobamanyira okuggyako ng'olina kyonnoonyako. TV zonna poliisi weeziri. Lwaki wanze kukola research? Ye lwaki owuliza side emu? Walabeko omuntu awuliza side emu n'afuna proof. Lwaki wawuliza abantu wagende ewa Kamaali? Lwaki wamala kummambira ne munvuma? Nja kukuvuma mu motunulira ng'obukupa. Konna kakulumbala kalipa kalinga obubeere bwa Namagoye. Nja kukuvuma.